Inside Story Uganda, real source of political updates. Enjala emuluma yazzeemu kiri kye twogedde ye tampa kulya akuleko ofe enjala maleka enfe enjala ennuma bannange enjala ennuma naye gamba daksi wotampa kulya leka enfe ane bwenfa tajja kuziika njala ennuma yo wakasimu akaliko olabba bandi yalooza nti ali bulungi tampa kulya. Alright. Otugende mu kuwummulako mbadde nkubuuza nti nakulaba ne speaker wa parliament yali bulamu ogi yaliwa twaliiganga nga bakwambaza t-shirt emmyufu rather Yeah, yellow ya NRM iko ebigambo bingi nnyo ewaana President Museveni ewaana speaker Anita Among ewaana NRM n'ebirala. Ogambye mwami Museveni tomusinkana oba tomukwata nko but at least oyina abanene mu government ne NRM. Number during this time we have met with Mr. Museveni several times. So what was behind that that unveiling? No, that was not unveiling. I think abantu babanyonnyola bubi. I am a delegate nagenda ku kyalo ewaffe ne nesimbawo mu structure za NRM ne bannonda ku kyalo ku Muluka ku Gombola ne ku district. Kitegeeza I qualified to come to national elections ng'ennamboola okulonda abanene abagenda okukulembera ekibiina kya NRM mu Central Executive Committee. So Anita Among Magogo mulamu waife team mulamu y'omu ku abo abanoonya obululu bw'okwagala okugenda mu SEC ng'era maama waife Right Honorable Dr. Rebecca Alitwala Kadaga bw'avuganya. So bwe baatuyita twali abantu bangi because NRM ina leagues 8 abavubuka abalema abakadde ba veteran abasubuzi abakyala main league na oba n'abalabe bani na abakozi n'abasubuzi 9 leagues. So ne batugamba buli league yonna mu Busoga since tuli bebamu gwe wakazi league iganga wakazi league ekaliro wakazi league ebuyende twerondemu omuntu omu atukiikirire okwogera ensonga z'abakozi. So abantu bange ab'ebusoga balonda nze ntya tiimu mulamu bw'anajja gw'onaayogera ku lwaffe nemba n'ensonga bbiri naye nali nyambadde saati ya bbulu kati bemala okweyanjaga nti maama ono yali mu FDC kati yadda gye tuli yandi okumpi n'abuuza nti naye okyayambala bbulu nembaka bubase naye wamma maama bagamba nkyayambala bbulu anti tewali yampadde yero kwe kusituka nandetera t-shirt eya yero. But I want to tell you my friends that our political belonging is beyond those t-shirts or their colors. Even as I'm dressed now in a non-yellow t-shirt or shirt, I have believed that one, our friends in the NRM deserve gratitude. Twetaaga obbeebaza ebbanga lye batukulembeddeko mu mbeera embi okuva gye batujje paka we batutuusizza. No doubt nti we baatujja wali wabi nnyo we tuli olwaleero wali kalekaleko wayinza okubanga si walungi nnyo kubanga walungi ennyo tewalijja ne wali ba Bobi Wine yafuga walungi nnyo tetulituukawo anti kati wano wetulaba ng'ewalinga ewalungi ate wookyukidde wano anti we tuli awalungi because of NRM etuleeseewo si walungi mu opposition. Are you happy with the status quo? Olwaleero Yes. I would be an idiot. I am not. But the difference is, should I be among those who sit and lament, sit and criticize, or be part of those who sit, observe what is going wrong, and choose to fix it? I am part of the fixer, not those others. You see, obuzizza abakugoberera ebbanga emirundi mingi sa Simon kuba buzaabuza bwe wava mu FDC oba walekera okuwagira Dr. Kizza Besigye clearly wava no kati General Muhoozi Kayima Rugaba sirekerangako kuwagira Dr. Besigye nalekera okuwagira FDC yawula ebibiri ye president wa Uganda anti kye yali akkiririzaamu. Sir Simon, I understand what you singa buli Besigye yali akkirizaamu kye twali tukola singa omukazi tulinayo omu singa bwava ku byanyuma nzenzira. Yes, I understand what you're saying. Wagamba General Muhoozi kati ye president wa Uganda addako ekyo kiri obvious era gwowagira. I agree 100%. And now you're saying no negotiation oli wa mwami Museveni ne NRM
kubanga twakkaanya n'abapiero yu ne General Muhoozi Kainerugaba tuwagire muzeeyi tuyingire mu structure za NRM tweteeketeeke transition eno gye twagala egenda okujja nga tugitegedde. Siri wano to advance NRM, to advance Mr. Museveni's leadership. I am here to make a contribution to the little he has done as I prepare to take over government. So after 40 years, you really think Mr. Museveni can still fix this country? Mr. Museveni can still fix this country. After 40 years, yes. Is Jesus still fixing this country after 2000? You are. You believe in ebiganye mu myaka ana. It's only Mr. Museveni who can fix it now. This world has existed for 2,000 years. See, enjiri ya Yesu, we are still fixing. Every day anointing new bishops and new reverends. Ekyewuunyisa nti abamu balowooza nti wali baddu onywera ne banno ku opposition. Nga tukola ki? Nywera nabo nga tukola ki? Dr. Besigwa wali wagira enfunda zonna ze yeesimbawo nti babadde nga bakabba. Kyawangula n'atalangirirwa. Okay? Kakati so tukola tutyo okutendekebwa mu bubbi 2021 naye nayogera ekintu kyekimu nanti akalwa badde bakabba. So ideal olyaga lwaki Sir Simon tayimiridde ne ba Dr. Besigye ne bannabala kudoluganya government and they devised means of having an election. We devised all means ne tulemwa twakola team eyaba 10 P10 teyakola juzo ne yatugamba nti amutaro badoba style yamulemye eyaga nti mumulinde Masaka nzija n'ennyondo yamulemye ennyondo ejja mukota pini yamulemye banna mukize nti ntuddeko nabo ne tuyiye ebintu bina ne bigaana kati kanjiyeko ate neeno kulweno bigaana wane tugezezzaako robadoba style yagaana tugenda Ntebe mu Ntebe ali magere ku bigere kugamba what are we doing? Simon oyogerera ddala nga Nobert Mao wagamba you should be close to President Museveni okubako kyemukyusa. Tulina kusembera waali otegeere anywa majaani bungi ki sukaali mu kikopo anywa kikopo ki ojja okutegeerera bw'okikola kubanga gundi yatugamba Mugisha Muntu abannamale mwabuuza Mugisha Muntu lwaki ta participating mu walk to work. This is the answer that he gave. He said, if I knew that we are participating in walk to work, nga tuva we tuli paka ku State House, nga we know that the ultimate is that tutambula kufuna buyinza, I would walk. But if we are doing walk to work, nga tuve wa Besigye Kasangati, ne tuwunzikira katale ka Kisekka, ne batukwata ne batutwala ku CPS, ne wayita nakusa ne batuwa bailo, awo sigenda. Nabagamba bamwagala participating in a walk to work or any demonstration. It must be from where we are to where what we want to achieve is. Oyigoyita Mugisha Muntu gemagezige. Bonga nti twekalakaase kati leero nga tumalira mu State House nga tubanga ntabo tujjeeko agiriko. I will participate. Ebbanga lino wewadde period ey'okumanya how okujja Museveni mu Ntebe. Period ya banga okujja Museveni mu Ntebe myaka 5 gyewewadde singa kigaana nga kita kola ebirala ogwo si mulimu nti nagusoma ogw'okujjako Museveni nti ate empapula zo zinaafa saasoma ogwo obusomi nti it's not a qualification nti omulimu gwe nasoma okutanva mu bwongo busomesa na mawulire paka lwendifa ng'olwomanya kigaanidde ddala bwe kigaana emyaka 5 ennaku z'omufumbirwa emirundi 3 ogira obufumbo obusooka ng'okyavuga mbu akakana nakazaala mu ssomero n'ofumbirwamu wakati awo ne bigaana n'ofuna bwe bigaana ng'ova tewali akusibawo. Kyentegedde tetulina njawulo na Mwami Kyagulanyi kubanga ogambye otya ku byoyogera ogambye otya kyentegedde. No my brother, what have you said? Yes, I'm repeating. Please withdraw that one. How? Don't. Owadde Mwami Museveni emyaka 5 nga mukisuza obukulembeze okimanyi nga nayezaawa obudde emyaka 5 yatugamba Bobi Wine tamanya ziddako nze mmanyi myaka 5 Museveni tumuggyako tuzaako Muhoozi tizikiriya kati ye kyagamba emyaka 5 muggyako ye yaddako tumulinze ajjaddeko nano yagaa nti atwala Robadoba style tuli awo kati nno Kuluno yasibira magere mu bigere luno nno oluddako 226 naye magere wajja mulema okutuula ye yali first time agenda gezaako
ne magere wajja mulema agenda kuddamu agezeeko. Besigye yagezaako ena n'awumula. Ne Kyagulanyi naye agezeeko kugezaako. Mwagala nze mbeere mu trials mu kugezaako. You said you're 40 what? 47. 47. Yes. Bobi Wine is 43 or something. I don't think around he's 43. He's too young. Around there. Okay, Muhoozi is 50. Mulimu age bracket ye. Muhoozi is 50. Tulimu age bracket ye. Naye oli kojjange don't compare. Don't you find it a little bit weird that you would refuse to support such a person when those ideas are given the age bracket? So gwokolerani. You dump him. You drop him for someone who is quite old. Mukolerani. It is weird for me not to belong to Bobi Wine, but it is not weird for Bobi Wine not to belong to Museveni. When does weird come in? Ye Bobi Wine bw'agamba nti nedda kambe n'omusajja ono omukadde tumutwalirize amalize ebye bulungi atukwasa ekiddako. Oyo ye si weird. Wabula Muyanga nedda kankole bwe nti yali weird. When does the word weird make meaning? Weird no bwangambi. Tali mukwata Kyagulanyi tali kwata Museveni with Boloza kunze mu byobufuzi bya Uganda. Kunze Muyanga Lutaya. Ne Mathias Mpuuga ani asinza profile. Ani go ansanze okwetaaga. If they can dump Mpuuga, who am I? Wawanika nako ebbaluwa ng'ogiwandiikira Mwami Museveni nga musawo wa prime minister ng'oga nti prime minister waffe ebintu alayika tabikutte bulungi. Very good. Okay? Your request was ignored. No. Era ebbaluwa yo yakasukibwa mu kasasiro. Anti baŋŋamba toyinza kubeera mu FDC nosaba prime minister wa NRM. Kati olwo ndimu NRM ntandise ku luguudo. Nobert Mao ali mu DP. Naye minister wa Nobert Mao yateekayo kugulu kumu n'agira bw'ati nze sikole. Ogendedde ddala. And I'm going to be, I want you to mark my words. I am likely to become the Prime Minister of Uganda. If not in these 5 years, in the next 10 years. Bana balina bulabba bandi we banaakulira nga nabo abaana bamaze okufuluma mu ssomero. You're likely to be a Prime Minister of this country? Yes. Nze mwaba mumwogerera eno nawandika ebbaluwa nensaba Museveni ampe owa Prime Minister ne mulaga n'engeri gye nsobola okukyusaamu gavumenti nga mbututte. Namugamba ekisooka kwe kujja deals ne ssente. Walimbalimba ebbanga lyonna. Siina gwe nalimba. Era abakukkiririzangamu ennyo. Ekyo kye nalimba gamba mu budde obwo kyekyali ekituufu. The Bible says bwe nali omuto nakolanga ng'omuto nalyanga ng'omuto naye bwe nakula nenkola ebyobufuzi. N'olaba ebizibu by'eggwanga lino n'ogamba kaŋŋende ku source. Now I'm a man and an opinion leader in my village. By the way, when I arrive in my village, you'll walk to Kabwent in 30 minutes. I know a couple of people who joined FDC because of you. But now, you betrayed them. No, let them join NRM because of me. Bwe banga okuyingira FDC beesiganze. Mufo ky'okutegera idiru z'ekibiina nga bo bayisiganze. Kati mbaga nti eyo muveeyo. Bajje baneesi omulungi mu maaso go. Seetaaga Museveni kuba mulungi kuba si mukazi nti mukwana. NRM. Nze obulungi nfa ku bwono. No, you know what I'm asking. Obwono bwenfa. NRM ne Mwami Museveni bafuuka ddi abalungi nti kati otuula ku TV n'osuusuuta n'owaana. Sinnabasuusuuta nkunnyonnyodde. That I appreciate that Mr. Museveni in the 40 years has helped to reorganize our country. Mr. Museveni, for example, tusembiyo kino. Gwe weegali. So tukole tutya tumujoine tugende gyali kati namutuukako nti omuga nti kino tusobola kisolvinga bwe tuti nga siri waali. When I become a party member, I will say, Mr. Museveni, my president and chairman, our people are not happy with this one. Ms. Adam Kung, Museveni has eliminated all political questions in his country. Ababaddeyo nga bava mu kibiina kya NRM teboogera nsonga ezo. Oba just ignores. Ngane yazogera nsagala kuwulira nti kwasuming oba boogera njagala kuzogera. Do you know that me, even if I met Museveni today, I would tell him straight ki ekiganyi. Okay, for example, kali kanjogere na ku kino region ye Busoga kati nga mama alitwala Kadaga aweereza mu government ya Museveni. You've had all these big people from that side. Kyetugamba, our question is,
yet affronting anko ku bigambo nga ku bizibu bya region yeyo oba president engeri gyesibangawo ko nga abipresentinga I can't confirm. Let me even add something there. Sir Simon, you've had all these big wigs from Musoga. Mwaina omukyala Justin Kasule Lumumba nga ssaabawandiisi. That one is the most intelligent politician from Busoga. And you think she didn't raise issues ebizibu bya Busoga? If she did, if she Mwaina omukyala Rebecca alitwala Kadaga Kyamulina nga first deputy prime minister, minister w'ensonga za region. You had her for a long time nga speaker wa parliament. Mulina omukyala Lukia Isanga Nakadama. Mulina you've had all these big people from that area. You think bano bonna basobola kuraisinga nsonga eri president? Bwe baba raisinga beyabaddamu saabimanya saaliyo nze njaga kuziraisinga nze kennyini kyaliddamu naŋŋamba. By the way, I have not closed. I can still return to the opposition if there is sense. I can still return to the opposition if there is a sense. Okay, as we get out of here, why do you think there is no sense in the opposition? Because they're greedy and untruthful. Greed. How did you get to and that? Untruthful. Because I worked with them. You have been saying for 20 years I've been in opposition. Who is greedy? The people abali mu opposition buying a greed for money. You said that's and the position. Vague statement, Sir Simon. Who is vague? Who is greedy? Anti-wulira. Lwaki government ya Museveni njiwakanya nebeera mu parliament yayo. Kati otolwe baliko essaawa eno lwaki ekifo ky'okola leader of opposition mu parliament kyandiyombezza abantu? Why do you want to belong to a government that you are opposing? Mulwana n'okulwana ne tukyusa obwa leader of opposition. Nuputa yabusabanga Mathias Mpuga agenze. That's greed for tukugamba kunoonya bwa president bw'oba ossa focus muyombera bwa leader of opposition. Okufuna big positions okuyisa opinions. Ne bw'oyita ku radio ne ku TV ziyitako. Kati I'm venturing nze sigendako mu parliament. Nayo naga nti waliwo abantu bangi abagoberera FDC because of me. Was I taking opinions to parliament? You had options. DF, Weri, NT, Weri, NUP, Weri, UPC, Weri, PFF. All these were options at your disposal. You ignored all of them. Do you remember how you said you had options? Was there none among the options? No, co-opposition, no. Co-opposition. As someone who opposed the NRM, it was options to choose for political belonging. You had options to choose for political belonging. I chose NRM. First I chose PLU. I thought by now PLU would have registered into a political party. We haven't done that. They said, okay, before we register a political party, let us join the NRM, work with them as we prepare ourselves. I chose that. That was my option. Any crime? What do you intend to achieve? In that, I must be part of the next government. I am going to work in this transition to be part of the next government. And I will contribute by making sure that we manage the transition better, because this transition can take us back or take us forward. If someone said Muwanga is being an opportunist in joining the NRM, would he be right? Depending on who is speaking. If the person saying that is one of my professors at Makerere, for example, that Dr. Jordan Warulia, that Muchala Nachiwala, that Professor Abanso Mesa, yakyogedde, I would be bothered. But if banoba kachere bobosi bana babo obutungulu, abobusimu bwara babandi, badata kalodingako bitano bebogera. Let them talk. They don't matter to me. Tukomi one.